sawa 3 z'ennyini ez'ekiro nziramu nate okukwaniriza ku munnyo kusatu. Agaleero katugatandikira mu Parliament y'eggwanga oluvannyuma lwa Uganda okufiirwa omuntu omu endwadde eya COVID-19. Ababaka ba Parliament balabudde bannayuganda nti endwadde eno ddala weeri ate etta nabwe kiti basaanidde okugenda maaso ne beekuuma ne bateeka n'ebiragiro bya Ministry y'ebyobulamu mu nkola okusobola okutangira akawuka ka coronavirus okubakwata. Mu ngeri nno y'emu era ababaka bajjukidde era ne basiima emirimu egyakolebwa eyali omukulembeze w'eggwanga era Tanzania Benjamin Mkapa eyavudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku olwaleero yafiiridde ku myaka 80 bamusiimye olw'emirimu gye. Olunaku lw'eggulo Minisitule y'ebyobulamu yafulumizza ate omuntu yasoose okufiira ddala mu ggwanga ku kirwadde ekya coronavirus. Uganda has registered the first COVID-19 death. The deceased is a 39-year-old Ugandan. I want you to note that this is a Ugandan who was a support staff working at Wasungui Health Center 3 in Namavia sub-county in Namsindwa district. Kino kijja ebibuuzo eri bannayuganda badde basinga obungi abalowooza nti ekirwadde kino tekiriyo. Kaakati abaka ba Parliament bazambalidde ku mugongo nga nswa okujja okujjukiza bannayuganda obuvunaanyizibwa bwabwe nga bwe kibakakatako okulaba nga ekirwadde kino ate ffenna tukirinya ku nfeete. Ng'omuntu yadde siri munnabbi ya science nze nadde nyina ekirowoozo nti wayinza okubaawo n'abantu abaafa nga tetutegedde nti corona yakoze eki yabasse. Ate n'ekirala wayinza okubaayo abantu nga balina corona nabo nga tebakimanyi. Ate n'ekirala nze nsuubira nti wayinza okubaayo n'abantu abaafuna corona ne bawona nabo nga tebakimanyi. Kati abantu bakimanyi nti corona waali era ate ayinza otumalawo. Bakola tests naye tumanya usanga tunakufuna results ezo oyinza okwesanga naffe awamu tulina obulwadde obwatukwata. Nolwekyo njala okubira bannayuganda omulanga bali kubitwala biteeka mu byabufuzi balowooza nti NRM egezaako okulemesa ebibiina birala ng'okulonda kutuuse ng'ekozesa obulwadde naye amazima amatuufu obulwadde gye buli. Greetings by the way. Omanyi tuyikiriza kuguritinga omuntu omulala n'omulaba otya n'okola ki ebyo nze njagala nk'omuntu tubiveeko. Obulwadde bwa COVID-19 bukyaliwo naye eddagala tindaba kulabika. Nti kati tutuuse mu kiseera ky'akalulu. Akalulu kano ke tugendamu abantu tebeewalika. Tugenda kufuba nnyo okulaba nti tubawa gaapu naye ate oli gwogezaako okuba nti omusabamu akalulu ajja bulabanga bwepanse. Agambe nti oyo tayagala na kumbuuza tankwata na mu ngalo oyo sisobola mu akalulu. Ebyo ngo bitadde ku mabbali abaka Parliament era bakyagenda maaso n'okuweereza obubaka eri eggwanga lya Tanzania oluvannyuma lw'okufiirwa eri omukulembeze waalyo Benjamin Mkapa eyatuvudde ku maaso ku myaka 81. Stop in time to define what development in our kind of situation is. One of the greatest reasons of admiration for this country, for instance. Ombako kuveerera Joya Timong'omu ono atendereza omugenzi kiseera kyonna kye yali mu ggwanga erya Tanzania nga bwe yasobola okuvaayo okwolesa demokrasiya n'ate obukulembeze ng'ebisanja biri biweddeko. We know the people of Tanzania will never forget him for the great things he has done. Tanzania have the policy of 2 terms, not more than that. If he was this person who is so hard and very indifferent, he would insist or he would amend the constitution, but he did not. Kitalo nnyo okulaba omuntu ng'oyo alina memories, stories ezibadde zino tuyamba okuleeta eggwanga lya East African Community okulaba nti ng'afudde. Weesanga nga n'ensalo ezitugattaawo tezirina makulu mangi kubanga olyosanga ngene Uganda alinayo mwannyina ate Tanzania wali kitaawe bwe bityo nga bwemanyi amanga ku nsalo bwe gabeera. Ku Russell TV, nze Grace Girinya, Nelia Sajabi, Omunyo.